Awo nga wayiseewo emyaka 14 nayambuka nate e Yerusaalemi wamu ne Balunabba nga ntutte ne Tito. Nagendayo olwa kubikkulirwa, ne mbanjulira Enjiri, ne mbuulira mu b'amawanga. Nnayogera n'abo abaatenderezebwa mu kyama bategeere Enjiri gye mbuulira mu b'amawanga, si kulwa nga bwe nkola banga akolera obwereere. Naye newakubadde Tito bwe nnali naye, eyali Omuyonaani, teyawalirizibwa kukomolebwa. Naye olw'ab'oluganda ab'obulimba abaayingizibwa mu kyama, abaayingira mu kyama okuteeka eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu okututeeka mu buddu. Abo tetwabagonderako n'akatono, amazima g'Enjiri gasobole okubakuumirwa mmwe. Naye abo abatwalibwa okuba ekintu eky'omuwendo nga bwe baali, kunze tewali njawulo. Katonda tasosola mu bantu. Abo ngamba abaali batenderezebwa tebalina kye bannyongerako. Naye mu ngeri endala, bwe baalaba nga nateresebwa Enjiri y'abo abatali bakomole, kubanga oyo eyakolera Peetero olw'obutume bw'abakomole, ye yakolera ne mu nze olw'ab'amawanga. Era bwe baategeera ekisa kye naweebwa, Yakobo ne Keefa ne Yokaana, abaatenderezebwa okuba empagi, ne batuwa nze ne Balunabba omukono gwa ddyo ogw'okussa ekimu naffe. Ne tugenda eri ab'amawanga, bo bagende eri abakomole. Kyokka baatusaba tujjukirenga abaavu, ekyo kyennyini kye neesunga okukola. Kale Keefa bwe yajja e Antiyokiya, n'amuwakanya nga tulabagana amaaso n'amaaso, kubanga yali mukyamu ddala. Kubanga abantu abamu abaava ewa Yakobo bwe baali tebannajja, yalyanga n'ab'amawanga, naye bwe bajja ne yeeyawula n'abaawukanako ng'atya abakomole. Era n'Abayudaaya abalala bonna abaali naye ne bamwegattako ku bukuusa, ne Balunabba n'okuwalulwa n'awawulwa obukuusa bwabwe. Naye bwe nalaba nga tebeerambise butereevu mu mazima g'Enjiri, ne ŋŋambira Keefa mu maaso gaabwe bonna nti, obanga ggwe bw'oli Omuyudaaya ogoberera empisa z'ab'amawanga ezitali za Kiyudaaya, owaliriza otya ab'amawanga okugobereranga empisa ez'Ekiyudaaya? Ffe Abayudaaya mu buzaaliranwa tetuli b'amawanga aboonoonyi, kyokka tukimanyi bulungi nti omuntu taweebwa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo. Era nate twakkiriza Kristo Yesu, tulyoke tuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo, naye si lwa bikolwa by'amateeka, kubanga olw'ebikolwa eby'amateeka tewali alina omubiri aliweebwa obutuukirivu. Naye obanga mu kufuba kwabwe okuweebwa obutuukirivu mu Kristo, ffe ffennyini twasangibwa okuba aboonoonyi, kale Kristo muweereza wa kibi? Kubanga bwe nzimba nate bye nasuula, neeraga nzekka okuba omwonoonyi. Kubanga olw'amateeka nafa ku mateeka, ndyoke mba omulamu eri Katonda. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu. Si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri, mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Sidibya kisa kya Katonda, kubanga obutuukirivu bwe buba mu mateeka, nga Kristo yafiira bwereere.